Charles omwami wa Kabaka ow'omuluka gwa Mituba mwenda avumiridde ekyabatuuze okutunda ettaka lyabwe. Musoka bakubirizza okwenyigira mu pulogulaamu ya Kabaka ey'emmwanyi terimba kuba kyongera kunyingiza ssaako n'okukuuma ettaka lyabwe nga balina bye bakolerako. Ttaka wadde obwavu butuluma batulema okubeerako ettaka. Okuteekako ettaka tujja kuba baavu nnyo. Kye mbakubiriza temubongoota. Ssaabasajja abagala temukola ki? Temubongoota. Kulw'onoobongoota bw'oti ojja kwesanga n'ebyo bakoze eki bali kuggyeeko. Bino abyogedde ku mukolo ogutegekebbwa Sunday Samuel, chairman w'ekyalo kya Kyesereka mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendererwa eky'okujjaganya ekisanja ky'emyaka 5 ekyamuweebwa n'okwebaza abatuuze okukolaganira awamu naye. Sunday Samuel, chairman LC1 w'ekyalo Kyesereka, asabye gavumenti okutunula mu nsonga z'abakulu b'ebyalo okussibwanga ku musaala ogwa buli mwezi kuba bakola emirimu gy'obuweereza mingi. Sunday alambise ne ku nsonga z'atereezezza bwe ky'ekisanja kye kitandika nga okukendeeza ku kibba ttaka ddala era nga n'enkulaakulana nga yeeyongeddeko ekyesereka. Neyanze ngesebo kumpa omwaganya guno okwogerako eri bannayuganda bonna abaana bano abampuliriza. Amanya n'eddoboozi Sunday Samuel, chairperson w'ekyalo kye bayita Kyesereka mu muluka gw'e Bukeerere mu ggombolola y'e Goma Mukono municipality. Olwaleero nvuddeyo ng'omu ku bassentebe ab'enjawulo nga mpulira teeka era kinkakatako okwebaza abalonzi baffe olw'emyaka 5 gye tumaze mu minisitule nga tuweereza, kubanga neekanze ng'emyaka giri emabega gye tubaddemu ekyalo kyalinga nga tekikwatagana. Kati nze neebazizza Katonda olw'okuba tusobodde okukwatagana ne benkulembera nabo ebbanga lino lyonna nga twawukanye nabo. Ate n'olw'ensonga endala nti waliwo enkulaakulana etuukiddwako gye tutaalina luli okugeza okuggyawo obuyaayi abantu basiba balombojja okukola endagaano emirundi 2 okutunda awantu awatundibwa edda ebyo nabigoba mu erosiya. Naye kati mu kubigoba kati mpulidde nga kati emyaka 5 nze omu akendeereza ddala emisango niwabanga kakati emisango ndowooza nasigaza busango kunokude kukyali bumenyi bw'amateeka. Obumenyi bw'amateeka kati nkulaze nti kutuba nga tuli 10 pasentezi ya 10 katwasigazaako 10 bikendeeredde ddala enjuuyi zonna okusambatuko mu maka, obuyaayeyaye, empisa embi, banyi banjaga tebakyaliwo. Kati butuufu emirimu gye tukola olaba okutwebaza baatuwa obugaali naye n'akagaali si kangu kubanga ebizibu ebitugwira kumpi tulinganga poliisi n'omulwadde obulwadde naye akuleetera ensonga yomutwale mu ddwaliro kati tojja mutwalira akagaali. Ate ne bona ogamba nti kati tibakuwadde emitwalo 15 era najjo olaba tegijjaamu naye nandibadde nga nteesa nti gavumenti eno yandibadde tuteeseza naffe atiisi yetuteeka ku misaala gya gavumenti gyetandikiramu oba eti osobola otuwa emitwalo nga 5 mu mwezi naffe tubeerawo okusobola okusobola kubanga tukola kinene okugaana emisango gino okweyongera ku poliisi okujjuza omujjuzo okukomera obudde waffe omala misango n'omalamu kati y'omulamuzi oba looya yakozesa eddakiika nga 10 n'abafulumya naye ate nga kiyamaani bakukeera ku makya nga tunakola mulimu gwonna nodda mu nsonga zaabwe bakuzuukusa ekiro nodda mu nsonga za gavumenti ebajja tukwatira ekisanga bassentebe b'ebyalo. Ate naddala mu bino ebibuga bino ebigenda bikola okusomozebwa kunene nnyo kubanga abantu bayingira enkya n'eggulo abakozi b'ebikolero. Kati nga ne bw'obanga osazeewo okole saaviisi naawe ate bikunyigiriza. Muliisa abasuze enjala. Tubaliisa. Omunyanya balina ebizibu n'ebizibu. Byonna ebinene bitakugwana. Kaakati nze ndi ku kitundu kuno naye MP wange ayinza okuba nga mu myaka 5 kyatumulonda taddanga kukyalo. Naye kaakati nga chairman bakukozesa nga MP buli katundu
buli katundu olaba kati ennaku bino batutadde kukebishawo. Paul Alera, omu ku basuubuzi abatutumufu mu Mukono era nga yabadde omugenyi omukulu, asabye gavumenti okubasembereza ebikozesebwa ebimu ku kyalo kyabwe ng'amalwaliro, okukola enguudo kisobole okuleeta enkulaakulana. Tetwandyagadde kusaba abakulembeze nga ba disitulikiti e Mukono gye tulimu ffenna ne Sande mwali kwe kulaba mbuno tulina kwongerako enteekateeka ya kulaba mbuno ekitundu kikulaakulana ate ku mutindiro nga ebifo birala. Ekitundu kino kyesereka kyolaba tekiri wala ne mu kibuga Kampala, naye ogenda kulaba waliwo ebintu ebigenda ebitabeera bulungi, naye ebbanga gye mbeerere wano kati bwe twajja wano emyaka ng'etaano amasannyalaze gali kyegaliwo, ate wano olaba Mukono municipality amazzi gali tegaliwo, amazzi mayonjo, naye kati wenjogerera kati amasannyalaze abantu balina. Ensonga ey'amazzi gye tugezaako okulwanisa ne bakulembeze balala ne abakifaako buno abantu bwekyesereka bafune ku mazzi mayonjo n'embeera nnungi egikwatagana ku nguudo, kubanga enguudo nazo zibadde zireeta ekizibu, naye kati tugenda tulaba muno enkulaakulana egenda ebeerawo ku bitundu ebiriraanye ekyesereka. So kiba kituwa ssuubi muno mu nnaku z'omu maaso oba mu bbanga ntono n'ekyesereka ejja kubeera nga bafuna ebintu ebisaanye kubeerawo, naye nga tukyateekamu amaanyi ku bakulembeze, ate tubasaba nnyo buno bayangweko, naye oba tulinze naye bayangweko, kubanga embeera si mbeera yaffe oba ya Sande kinoomu, y'abantu betufuga oba Sande bakulembera, kubanga bebeetaaga ebintu bino. Omukolo guno kubaddeko ebikyamula bingi ng'abayimbi ab'enjawulo, amazina, ekijjulo, ssaako n'okugaba ettaka n'ebirala bingi. Era olunaku olw'enkya erimu kwejja ku ofiisi yaffe, ogenda tuwa enamba y'essimu yo, jangu ku ofiisi oveeyo n'endagaano nga ziri mu mannya go, tubanjibwa yadde n'ekimu. Mujja kumpa enkoko bazadde mmwe.